Wisdom. Twala y'omusajja ffe Sipapa yatulaze motoka. Gwe kangu oro ne mboro ki emmotoka yatuga ya bilioni 7 ebyalimba banna Uganda basitaba wano kye bakola agenda wali mu sibati simanyi vehicle wali simanya wa nagamba omugagga namuwe emmotoka nagivugamu omwezi njagala emmotoka yabeere nayo okumala omwaka lwaki bebe kuru ayine emmotoka ye hamaji yakuvuga bafudde simanyi bafudde akyagina kubanga yiye abagagga bemu kati oyo emmotoka mekaze yakatulaga guno omwaka ziririddawo ajijjazi bali abagagga baziba wanagivugamu omwezi azinamwe mujje mu papale mugende muzivuge azirize yatulagazi open roof ziriwa oyo si mugagga yabadde ku TVM Mondo yagambye bwoba Sipapa oli mugagga twagala ogulire case motoka nange nkuchallenginga Sipapa bw'onoogulira case motoka oba nkadde oba spasi yoba kinja kujja nfukamira enkwebaze bw'oba tonnaba kikola bugagga nze nakagaba motoka biringa mwe muri ne super custom mugagga weya what do you have yatugambye sente zaakola nkola abavubuka temwagala abannayuganda akola mulimu ki tugambe kikyokola bannayuganda muleke bamanyira na basiri waliyako ngono pasite yagamba mbulwayagalidde lwagenda mu ggulu kale tukwateyo ka video ng'onaaba ne Katonda obanga muli kuddayo ekitegeeza mugenda mu ggulu mubeera mu shawa ne Katonda ega ne mushawalinga ne mutusirwaliddeko basajja mmwe oyo atusirwalirako kati genda anti ogendayo genda ne smartphone otulageyo ng'otudde ku dining mu ggulu kale bw'oba tutulaze Katonda tulage malayika kaka ne Sipapa ali awo obugulu bumulinganga zino nkoko nganda bukalubanga ki omutwe ogulaba gonna teguliko masafu mboli mugagga na munagani oyo uluddawa naawe abafere be Uganda Kampala tobamanyi Sipapa mufere njagala Sipapa tulaga amakage ngaaga hamu tujje Sipapa talina maka gwe munamawulize atulaga amaka gagali tujje tugakwate ate atulaga n'ebiwandiiko kubanga buli bamugoba mu nyumba agamba mbu yegifangisiza baana leba nange mutusirwaliddeko bannayuganda kwega buli ayagala okusiriwala ajja Uganda teri agenda Rwanda agaba tujje Uganda mu bisiru bye Uganda Pemba najja nasiriwala ono guno ogusajja ogulinga entamuzi ne zifumba gundi obuji kulumbe kine kyakubazaala toto ne kijja ne kisiriwala kwegamba bwamwe mutusiriwaliddeko omugagga ya buli nyumba gye bamugobamu eyo nali njigulidde baana eyo nali njigulidde bakuumi tosiriwalirako togamba kyapangisa atulaga maka buli mugagga asooka maka nga kye nagamba Isima tinga tonatakula bulevu abutakula bwa nga tonatakula bulevu na busimula tulaga maka mu Afrika tukkiriza maka maka tali mugagga atalina maka taliyo yatugambye nti emmotoka ye ne lisiiti azitulage nze njagala agindage ngende njinoonyerezeekezeza nassa naawe ataka kati bakyuse emmotoka teziringa ziri kaadi zaffe ezedda ezaali engumu kati lupapula ogenda ali n'otayipinga n'ogenda mu Excel Wisdom twalabye mabegako awo ng'ebifaananyi gwe basajja mivule ne Ham muli konsayirinze ddala kituufu si mivule oli omuyisa otya basajja mivule wuliriza gwe mister nsooka okwebaza Haji Ham Kiggundu kulw'omusajja oyo kubanga ku respect gye muwa ku bugagga nze abagagga batono nnyo bebala mu Kampala nti oyo yakulase yatandika ku 0 n'atuukawo ku myaka emito Hamu ansingako emyaka 4 gyokka kati wuliriza yampise ne basajja oyo gw'ogamba simanyi basajja bitya kubanga nze gwomanyi omuvule ye basajja ki erinnya liri basajja mivule tekisoboka olyo erinnya tugenda dikyusa mu passport gwomanyi kye bayita omuvule kakati Haji Ham nampita naye namuteeka wali n'atutabaganya era ne mugamba kubanga General full figure yaŋŋambye bayise full figure ne bayita katwashibaga ne bayita buli omu General full figure nanga Wisdom ono musajja mukulu atayina entondo kwegayiridde mu entondo n'ekiba kyetaaga kufukamira nemwesoke nze nakulya mu Buganda kufukamira nenga kanfukamire ni Dr. Tiamenaga Wisdom wafukamira nange nfukamira naye nafukamira nawulira bulungi ekyo ne kiggwa ne neebaza omugagga Ham kubanga ekyabaddewo
ng'oggyeko ekyo ekikolwa kyokka okumpita n'angatta ne yeewaayo obudde bwe njagala okwebaza Hamu kubanga oba wansizaamu ekitiibwa bayibuli egamba nabbi taweebwa kitiibwa munaye gy'ava ffeeno mubalokole eno wandirowoozezza nti oba musumba ki eyandimpise naye batulaba bbule naye njagala okwebaza ekyokubiri Hamu yawangudde omusango mu Uganda bannayuganda tebakitegedde Hamu wano waaliwo obuwaayiro mu URA nga URA wegamba osasula miliyoni 10 gw'omusolo gwekubanja nga woogiwakanya n'ogenda mu kkooti osooka n'odipostinga 30% ku ssente zeegamba nti ekubanja President Museveni n'atuyamba akawaayiro ako ne kavaawo ne kasigala mu banka weekeera enkya nga mulina obuzibu ku ssente zonna osooka dipostinga ssente ezo 32% mu banka eyo Hamu n'abawaabira osegedde ekyokubiri banka zitubba tuyingira mu banka kati fe abalinayo ku ssente obuwerawerako esobola bulinako okubbako siringi 2 naye nga tesobola kitegeera Hamu nga waali looya yatuula wansi neyebalira ebitabo agenda ozula myaka 10 banka yakamubba biliyoni 12 bamuyita batuule bamuwe biliyoni 6 n'agaana no njagala okuwaabira ndaga bannayuganda nti kino kisoboka ng'omulundi omulala munnayuganda yenna asobola okuwaabira banka yonna osegedde banka z'abagwira zitubba zirimu bagwira n'akulembera simanyi Uganda simanyi Bankers Association mugwira ekyo tekisoboka wogende Kenya tosobola kusanga munnayuganda nga yakulembera Kenya Bankers Association ebyo nabino kyuka yes kati Hamu yabadde mu kooti nga takubye wadde essimu nganze wendi eruwero mu kooti sikuba wadde essimu neegi njagala kuwoza musango ndabe nga guggwa kubanga ndabe ba mafia abo bayida omusango gutuuseewa file eriwa state file eriwa state nagano okwogera ne bali abantu baga mwagamba nabba ssente zammwe mbaagala wali wa state oba mu kooti state yalina era wa state agamba wisdom muteese koza bagamba nabba okujja nga tuyise kamera ne boogera nti teyabba bagamba nabba nange nemeddeko tetugenda kuddamu kulabanga ovuma basajja bivulengo omuyita abasajja biwempe buli mu byebuuyo teriyo muntu muvula akyuka atyo uyu muganda taliyo kati kankubuulira ekintu kimu basajja wa mwoyo namugambye onookola ekyamu nja kyogerako sijja muvumanga we yagambye for example ze nagenda mu powesa wa powesa byanalere kuna kivo bulu ne banguza sidi mitwale 5 yanyinyonyodde nti siye yatunda sidi ezo fe twajjayo kubanga yaliyo nensasiro mwolese mitwale eji ne sidi ejo nanyinyonyola ne mugamba wekiba kyekyo ekyo ku ssente zange zemwatwala ekyo kankwetondere naye okola ekikyamu ogambe nti no Bob Wine muli wabisiyaga kyogenda kulwanisa obuga